nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana muwala era ganto ozadde omulamu ogwali omusulu katigwo masira ogwali omusulu katigwo masira akwaniriza nnyo omulungi atulaba ku Delta TV program ebeera Ebintu Bizibu nga bulijjo Ramukaaga kuba ssaawa 4 paka ssaawa 5. Tukyali mu mwaka mpya twongere bagamba nti happy new year abantu baffe yonna gye musinzira okuba nti ate mutulaba. Tusuubira nti ebintu bitambula bulungi, tusuubira busuubizi kubanga tetubeera nammwe, so bwe tuba tetumanyi tuba tusuubidde busuubizi. Ate twongera okusaasirako abantu abafunye obuzibuzibu. Omwaka gugwako abantu balina ebizibu, omwaka gutandika abantu balina omwaka n'ebizibu. Tubasasiddeko nnyo bantu baffe era tusaba nti ate Katonda munange abasaasire mubiyitemu ebyo bye musanga oba ebizibu bye mukyalimu. Abafiiriddwa twongera namwe era basaasira ate tusaba Katonda munange abagumye. Kale nga bwe twogera ku Katonda ng'omwaka gugwako era nitwongera okumusinza nga gugwako era nga gutandika, naffe program tulese yakwongera kumanya Katonda, yakwongera kumanya kusinza, yakwongera kumanya kukkiriza. Bantu bangi nnyo abasinza naye nga sibakkiriza. Okukkiriza n'okwongera okunoonya Katonda tubikola olw'ensonga. Nga n'olunaku olwaleero tukuleetedde mwana muwala ayitibwa Sharon okuviira wano ku Katwe Martyrs Church ng'ono nno yafunako accident. Bwekyo ne muyisiza ddala bubi nga n'abantu be baali balowooza nti omwana yandibanga yali afudde. Mubeera ebyamagero ne mubiwulira era ne mubiraba mu makyaki ag'enjawulo. Abamu ne bagamba nti ate kye twalabye ewagundi tekyabadde kirungi, wali baatulimbyemu, wali kyabadde bwekiti ne bwekiti. Naye nno ekyamagero kyatuuka mu famiri y'omuwala ono olw'ensonga nti mu butuufu bali bamanyi agenze. Byali bitya, accident yagifunirawa, obujjanjabi bwali butya, okusaba kwagenda kutya, byonna nno byogenda okuba nga ate olaba ng'atunyumiza accident nga bwe yali, atunyumiza we yategeerera ng'emaze okubeerawo ng'atubulira buli kimu kyayitamu. So saagala omusubwe programu enagwerako ojja kwongera okukakasa Katonda yaani. Tobaabu. Mukama waffe yeebazibwe bassebo ne bannyabo. Amanya n'eddoboozi Nkinzi Sharon, muwala wa mukyala Simbwa Grace ne Simbwa Edward. Nga nze okwogera nze nkiyita bujulizi ku kabenje akatuukawo waiso kati emyaka 5, 2017. Omwezi gwali gwa 2 ennaku z'omwezi 17. Nali nyinyuse nga ngenda nzirayo ewaka nefuna boda. Bwe nafuna boda nenjituulako kwenzuka essaawa zaalinga ssaawa 4 ez'ekiro. Nentuula ku boda nenvuga. Nentwala ngera omanyi boda ez'ekiro obeerawo nga weekenga kwera saali comfortable. Omusajja engeri yali avugamu naye already natudde dda. Kati tuba tutuuka nga mboze ka distance okutuuka ewaka, emmotoka netulumba ku mukono gwaffe. Sigamba nti yava mabbali, sigamba nti yavaawa, simanyi musajja kye yaliko, wabula tulumba ku mukono ogwaffe gwennyini. Natutomera osaddamu kumanya biri mu nsi. N'engweri engato ne zivaamu buli kimu ngenda okudde ngubanga kubanga abantu abaliwo
abantu abalimu baŋŋamba namala wansi nga nzirise endozi kyatwala essaawa nga 2 kubanga bantumira ku ssaawa 4 naye okufuna obujjanjabi banzigyawo ssaawa nga 6. nali awo ku kkubo nga nvaamu omusaayi naye nga buli muntu agamba tagenda kunnyamba, poliisi tekiriza kuyamba muntu. In fact wenadda engulu nali n'owa booda ngenda okudda engulu ng'owa booda yasuka ngendowooza nange ndiki nange ndi fine nesula okugulu okusooka okwali okwa kkono nga njokke ngenda okuwulira okugulu okulala nga sikuwulira neŋŋamba yii kisoboka kiti kati nga sinatunulawo okulaba ngenda okutunuulira okugulu bannange abooluganda ng'okugulu kwamementuse kwonna kwonna okugulu nga kutiisa okugulu nga kuwanvuye ng'obugere buze wali ekisinziiro kirungi wali obugere nga ekigere kyekyusa bwe kiki ekisami nga kisowotoseeyo nga wanene wali enkovu webejjudde webati nga ndaba ku magumba gange nenfuna nnyo ensisi nentya nga mmanyi ngenda kufa. Abantu ne bagaana nga ngamba munyambe abantu nga bagamba tetusobola kuyamba nga baŋŋamba oleeta ensawo tulabe ebikwogerako nye namba ya maama wange nali ngimanyi mu mutwe nengibawa. Kati wavaayo muzira kisooma omuwala kwa ye yali asoma baŋŋamba yali asoma ye yagamba agenda kuneeyimirira antwale mu ddwaliro ng'alina ndagamuntu ye yayambako awo abantu ne bannyamba ne banteeka ku booda atuule nange naye mu kutuula naye ku booda nga sisobola kutambula booda ng'okugulu kuwanvu buli bwe bakuba mu kinya bampulira obulumi nga bungi ne mugamba sigenda kusobola kutuuka. Then awo ntufune muzira kisaawe emmotoka yakisanga ku kkubo Nazukira yalina musajja musiraamu yali ayina nuwa mwe yanteeka bambi teyafaayo nti oba emmotoka egenda kujjula musaayi teyafaayo baki. Omusajja oyo n'anteekeka mu mmotoka ne kutuulako n'oyo omuwala eyannyamba kwaliko n'omusajja omulala ne bannyamba ne bantwala ensambya ntutuuka ensambya nga buli antunulako agamba nedda ono amenyese bubi tetugenda sobola mukolako ono ye emmenyeka ye tetugirebangako nga mutuufu nga nange wenetunulira ntya ngamba sigenda kuddamu kutambula. Ne bagamba soke tukoleko first aid tumudduse emulago tumurefaringa emulago kubanga baali tebasobola kunzijanjaba. Ne mbeerawo essaawa zaalinga 3 ne bankolako like ndoza okugema tatanasi biki ebyo byonna. Then ambulance nentwala emulago. Bwe twatuuka emulago naye byo si byangu. Tuuka emulago buli kimu kya layini ebifo byakulwanira onyonya ne wooteeka omulwadde ne wabula ne tutuuka awo mu casualty watuukira buli abalwadde ababafunye accident awo kwa casualty. Abasawo ne bajja ne bagamba Nazukira bagamba wa compound fracture nga buli avaayo engeri gyayogeramu antiisa butiisa ng'agamba ono ng'amenyese bubi tetugenda kumusobola. Ne bakubira ku basawo badokita ab'ebweru nga bagamba mujje kwegamba nali nfuuse na study nga sikyali mulwadde wabula nfuuse omuntu gwe basomerako. Awo abasawo ne bajja bwe bajja ne bagamba oba mwagala ono omuntu tumukwateko twetaaga kakadde kamu just kugula byuma. Then n'akakadde akawo bakulaba oba musawo yali agenda okunkolako mu theatre ne twenoonya awo simanyi nange byaliko awo simanyi byaliwo naye nga nalina okutwalibwa mu theatre kola olunaku lwennyeenyini obutasula kubanga bali bagamba mmenyese bubi nnyo nga amagumba gavuddeyo kubanga namenyeka emirundi 8 mu kugulu mubeeramu amagumba 2 ettono oba neddene naye gonna gamenyeka ne wansi emirundi 4 ne waggulu ne wamenyeka emirundi 4 gye emirundi 8 nga waneeno ndabawo amagumba obutundutundu nga bungi nga mutuufu nange neeraba nentya
Mukama nakola ebyekisa ne ngenda mu theater. Then wotuuka mu theater wabeerayo abasawo tebakukiriza like babeera ne bakuwa emboozi naye ng'oli mu kutya ne bansanyalaza ne tolina kwebaka kubanga osobola okuyitirayo. Bannange tewali byangu nabyo kubanga baleeta ebyokozesebwa mutuufu nga wobiraba oyinza ogamba bagenda ssala muti. Waliwo drill, waliwo kano akasala emiti ke basike bati ne keetoloola. Ebintu byali bingi, waliwo emisumaali, waliwo zinnatti. Nga bakwata drill ne bagikuba mu kuggulu. Ne bayisaamu zibanga natti oba natti oba kisimanyi nange. Ze connecting mu magumba mwennyini bateekamu ebyo ebyuma. Bateekamu ebyuma nga biva eno paka eno mu kisambi. Naye ng'obulumi buli wali oba tobuwulira naye kyokka kyola wali kye bakola kyekikuwa ensisi kubanga natuka ekiseera nenva ku nsi nenzikira nina okudda engulu nga ndiko oxygeni osanga nga batandika okunyumiikirizaawo basekaaseka bakola bujokisi naye nga byonna byali byantiisa. Nyesaba Mukama denyawo nenva mu theater. Okutuuka mu theater tebyali byangu kubanga n'okufuna ekitanda kyennyini luba lutalo. Ebitanda nga bijjudde tebalina we banteeka ebyuma bye bantaddemu binnuma ne basukka bampumuza wansi batandika okunoonya ekitanda. Nalina emikono gyange nalina soma najjaawo abamu baliko mu majjaawo abalala n'abantu ba kyaki banyamba ne banfuniraawo ekitanda simanyi ngeri gye bakifunamu naye bateekawo nnyo bakozesa amaanyi mangi okukola nti nfuna ekitanda kwembi sobola okubeera. Nenyingira ddala mulago mubeeramu abooluganda. Then bwe bamala okuteekamu ebyo ebyuma then abasawo abalala bajja ne bakebera balabe omuntu gwataddemu ebyuma n'atambula oba nedda. Kale anasobola okutambula oba nedda. Kati then babikuteekamu dokita ajja abeera akulira eyo waadi wajja akugamba onyenye buno obugere naye tekibeera kyangu kubanga n'okubunyeenya muganda wange luba lutalo lw'amaanyi tosobola kubunyeenya. Kati nga basuka ne babuuzangako abamu be bali bataddemu ebyuma nga bakugamba nyeenya obugere bw'ogala nga bagamba nga bakutwala okugulu nga bakuggyako ne bantukako nga ntya ne bangamba nyeenya obugere nenwana nembeera ng'obugere like nesobola okubunyeenya naye nga ndi mu bulumi obutagambika. Bwe bamala okulaba ne banteekaawo ku kitanda ne batandika okumpa treatment. Eddagala liba lya bbeeyi kubeera atalina ssente mulago tebasobola kujjanjaba just ofanyoza gye bakuwa ya kitanda kubeerawo mmere na byakunywa naye oba olina ssente keyo ebeerawo ne bakugabirira. Abooluganda ssente zaali nnyingi naye olw'okuba nti tulina emikwano ekkanisa mami wange gye yali asabira Katwe Matters Church banyimirirawo nnyo banjirawo nnyo omubiri basobola okuyimirirawo mu buli kiseera nali mami abeetagira kwanza nali kukyana nga mbeera okwo jasi tosobola kulya totambula teweekyusa webako otunde waggulu ng'okugulu babeera bakuwanyise obeera otunudde waggulu totunula wansi tosobola kumanya oba budde bukedde oba buzibye tosobola kumanya oba enkuba etonnye oba tetonnye jasi obuzabuzi n'ogamba kati obudde buli butya kati wabweru wali bwatya naye nga mu butuufu embeera gye nayitamu teyali nnyangu nakogga bakunaaza bunaaza bakusimula busiimuuzi bwe bantomera like bw'oba like oba tugambe nga tonnatuuka oba kufa oba owulira kubanga bwe bantomera just nawulyanga amaloozi nga abantu bagamba oyo afudde simataze engulu simanya biki kubanga bangamba kukubona malako essaawa 2 nga sinadda ngulu nga balowooza nfudde ng'omusaayi mungi gutonya nga mungi omusaayi mungi ogwanvaamu kubanga emmotoka mu kuntomera foosi yonna ekyemmaaso kyatukira kugulu wa boda yagikyusayo bati n'agyekiika mu kukiika ng'emmotoka yeetuuse yateekayo kugulu kwange emmotoka yatukira kugulu ne tugwa eri kati nange saamanya biri ku nsi
nagenda okudda engulu nga nyumidde kwanga ebisinga bina banyumiza kwanga nye bazadde bange bennyini nabo bansanga mu ddwaliro simanyi kye babagamba naye nabo babakubya babakira nga bagamba nti nfudde kwanga nokudda waggulu nga mami ajja akaba neddali nga mwana wange afudde simanyi obeera owulira amaloboozi mwana wange afudde simanyi ye abadde akola ki byali biwanvu akakaseera ke natuukira ensambya we natuukirawo ensambya ndowooza kuba nawulira like balinga abambika nti nfudde nga bagamba ntuuse ntyawo accident ngifunye ntya kubanga nabo babakubira bukubizi abanyamba ndowooza bantuusizamu kyaye nga balowooza nfudde kubanga baŋŋamba nti ku kkubo buli omu yali tayagala kunzigyawo nga bagamba poliisi tekkiza kukola ki kukwata ku muntu oba abafudde ne bagaana bonna naye mbu wavayo omuwala omu yali namusomi n'agamba nze ngenda mweyimirira ne ddadi kati we bategeerera wayita akaseera nali nkyali nsambya wayita akaseera ngenda okudda engulu kuba obeera owulira amaloboozi nga tosobola like tunula tosobola kwenyeenya kati nenzira engulu nentunula nembabuuza mbadde ki nebagamba mwana waffe obadde okoze ki obadde otugenzeeko saanyenya mukono wabula jasi amaaso gano gatandika okudda engulu naye obeera olaba layiti nga nnyingi naye kyemmanyi kubanga okusinziira obungi bw'abantu engeri gye bajjamu mu ddwaliro ndowooza kisobola okulaga okusinziira obungi bw'abantu bwe bajjamu mu ddwaliro kubanga emmotoka neyantomera kennyini ndowooza yatya kubanga baŋŋamba yadduka nabadde waleri nga ntuuse mu ddwaliro awo ne babeera nga bankolako obujjanjabi nga bazungu bava ebweru ne bajja ne bansomako nga bansomako ndowooza ali mu ddwaliro mu balwadde oba nali wanjawulo simanyi kubanga buli omu agamba ali atya nga bajja ne bansomako buli omu najja nankolako sitadde kino kiri bwe kiti wano tukyusemu tukole bwe tuti kati omukube lino eddagala bwe liti kati leero tukobe empiso bweti naye bankubanga empiso nga mutuufu bagikuba osobola okuva ku nsi empiso nga esa ennyalaza empiso nga ekusiisa omubiri eddagala nga lingi kubanga nze batugambanga nti akasaala kaddagala bannaye nga tandikirawo okukaaba kubanga empiso zalinga nnyingi eddagala nga lingi okusinza Amerika gye nali menyese sikira bangamba compound fracture kubanga namenyeka wano waliwo abejjuka we bati nga maguma nsobola okugalaba osobola beri munda nga buno obugere bwali bwatunula emabega kino esinziro nga like kyakyuka we bati evivi nga lyayawukana obusomyo ne buyiika ddayi nga naye mu kisambi naye wamenyeka kwegamba nga namenyeka emirundi gyali 8 emirundi gyali 8 nali namenyeka kwegamba nali namenyeka bubi nga buli omu agamba sigenda kuddamu kutambula naye nga bagamba katugezeeko kati then mwami ntake waliwo dokita gwe yaleeta sikyajjukira linnya lye naye bamuleeta yeyali mukugu mu byamagumba natandika okubeera nga yambeerako yanzijanjaba ankebera ndi ntya eddagala lye bampeeranga mu budde we nali mu ddwaliro nalaba bingi obeera mu ddwaliro nolaba omuntu nga tamenyese nakiri awo nga gwoli naafa ne bakuletera neibawo enkera ne bamutema okugulu ne bakutemako we bati naye nga gwe yamenyese obubi okyali mulamu
nabeera nga mu ddwaliro mwenayigira n'okutandika okusoma bayibuli nembeera nga nsoma ekiro nga wensaba nga mugamba Mukama onoddamu n'omponya nina kuddamu nkuweereze siga kuddamu kulyaza amaanya nekintwalira ebbanga nabeera wansi okumala ebbanga nempulira ekisa nga bintami kwa kintwalidde emyaka 5 okuddamu okutambula okuddamu okubeera obulungi emyaka 5 nga newe ndaba bulabi kawuka nkeegomba nengamba n'akawuka kansinga okutambula ko kakola kino na kino n'okutandika okutambula. Kale olw'obudde tugendako mukuumulamu wabula bwe tudda tugenda kutandikira awo wennyini Sharon waakomye oyongere ddala okutegeera ebintu bya Katonda. Katuumulemu nanga abakusibudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katiko masira Embeera tempisizza bulungi